Yes indeed, omukyalo oyo bamuyita Julie Mutesasira naye akadde kano yakyusa amanya bamuyita Julie birungi yasobola okuba ate nga gakyusa wadde nga ku platform ez'enjawulo akozesa Julie Mutesasira ddala ku YouTube, Spotify ngeeyo ne ku Facebook akozesa Julie birungi. Yakubya akayimba ako Talibeera nze n'asembayo akagambo nti ndowooza ntegedde. Yabadde akaweereza X eyali omwami w'omukyalo ono Julie Mutesasira. Abamutegeera omukyalo bamuyita Julie Nalujja. Yakuba ennyimba nnyingi nnyo eza gospel. Omu ku bakyala boyinza okugamba nti aba gospel ab'amaanyi Judith Babirye, Julie Mutesasira, abamu ku bakyala ab'amaanyi abasobola okuba tebakola erinnya mu gospel music. Akayimba ako kakwata ku bakyala naddala abakyala. Buli omu akategeera bibyo ogenda kuba ate ng'ombuulira gwe akayimba ako kategeddemu otya. Bangi nnyo basobodde okuba tebakakozesa nga bakalwanyisa entalo naddala abakyala oba abasooka be bayita abakyala abakulu mu mbeera eyo. Omukyala gwe nkutegeezaako ono yazaala abaana bano abadde ennaku zino babadde mu mbeera eyo kubanga babanja bannaffe aba East Africa has got talent, era bannaffe aba East Africa has got talent basobodde okuba tebabayo ne babategeeza nti taata wamwe ssente baazimuwadda $370 ejja dola. Abaana mu October basobola okuba nga bavayo ne bategeeza balina maama waabwe akadde kana abaana abo okuli Esther ne Ezekiel bali Canada ne maama waabwe oyo gwe bayita Julie birungi. Erinnya Julie Mutesasira takyayagala kuba ate nga aliwulira olw'embeera nti baayawukana 2016 2017 n'ayolekera Canada akadde kano gy'alina abaana baabo. Bannaffe aba East Africa's Got Talent basobola okuba tebabategeeza nti ssente basobola okuba tebazikwasa omuntu omukulu oba oli awo taata waabwe bamuwa $370. Abaana tebaalabayo wadde n'ekikumi. Awo nno bwe bagenda e Canada kwe kutegeeza maama waabwe nti akasente tetufunagayo wadde. Bwe babyogedde aba East Africa ne bategeeza abaana babanja balansi kati tunnamanya muntu mutuufu tuziwe taata waabwe tuziwe maama waabwe. Balina kusooka kwesootinga balabe embeera nga bwetambula. Omukyalo gwe kutegeezaako omukyalo ono gwe bayita Julie Mutesasira limwasinga okuba ate nga mumanya. Aina abaana basatu okuli Esther, Ezekiel ne Elizabeth basobola okuba tebabitambuza. Yazaalibwa mu myaka gya 1978 eyo era nga maama we baali bamuyita omugenzi Rose Namubiru, taata we bamuyitanga omugenzi Henry Sebatta omukulu oyo. Bazaalibwa abaana basatu nga Julie ye mwana omukulu mu baana abasatu, abawala babiri n'omulenzi omu. Yasomera amasomero ag'enjawulo nga Odi Kampala eyo, yasobola okuba ate nga asomerako ku ssomero lya Aga Khan Primary School, yasomerako ku Buganda Road Secondary eno yasobola okuba ate nga asomera ku masomero baliyita St. bali ku Dembe Senior 1 paka Senior 2. Yaviirawo kwegenda ku Wampewo Ntake Senior 3 paka Senior 4, Kitante Senior 5 paka Senior 6. Awo nno weyasobola okuba ate nga amitingira omukulu gwe bayita Pastor Stephen Mutesasira. Obudde obwe mukulu yali aleese church side z'Ekitante eyo ku ssomero we batandikirawo mpola mpola. Nenga okuyimba omukyalo ono yatandika mwaka gwa 2005 okutandika okuyimba era yayimbiranga mu kwaya. Yakuba akayimba kabayita ekikunyumira, yali akuba ennyimba ez'ensi n'eza gospel. Omukyalo oyo gwe bayita Julie Mutesasira. Mwaka gwa 2003 basobola okuba ate nga embaga yaabwe yali Namirembe Cathedral yasobola okuba ate nga etambula. Ne 2016 mwe kutegeeza bafuna obutakkaanya kati akayimba kasobodde okuba ate nga afulumiza nga bomanyi nti omukulu ono Pastor Mutesasira afuna omukyalo omulala. Kati omukyala Julie Mutesasira akubya akayimba Talibeera nze. Asobodde okuba ate nga awadi asobodde okuba ate nga azifunye awadi mu ndongo eno. 2014 yafunako Best Female Gospel akayimba bakayita Saba. 2015 afunayo religious song olwasinga listi ya Mukama nzaddako. 2012 waliwo award bazitanga Oliver Gospel Music Song of the Year. 2016 Viga Awards yaliyo. Omukyalo oyo gwe bayita Julie Mutesasira akadde kano yeyita Julie birungi era lyayagala okumuyita. Bw'omuyita erinnya Julie Mutesasira ayinza n'obutakuddamu olw'embeera nti omukulu yayawukana naye kati yamukubidde akayimba